Yes, abalungi mwena mbaniriza ku Fadi TV UG. Nenda kusaba oba oli mupya subscribing ate stay on YouTube platform. Sigala ku YouTube platform ojja kuba ofuna ebisingira ddala. Gwe ky'olina okukola kusigala ku Fadi TV UG kosa ne YouTube platform. Nenda kusaba subscribing bw'oba oli mupya. Subscribe bw'oba oli mupya ku channel yaffe ya Fadi TV UG. Nyingiddewo n'omusajja ow'ensambagire asyasinze omuzannyo gwa kickboxing mu ggwanga lyaffe lino erye Uganda amanyikiddwa nga Golola Moses. Golola Moses of Uganda. Nyingiddewo n'ennyumba ye. Njagala mbalage wapoyera, njagala mbalage wakiringira. Nakaka nakali wabuyiwa kaŋŋambe wabuyiwa njagala mbatuuseewo wabwe njagala mbalage ennyumba ye. Ndowooza ekifaananyi ekyo yali munnamawulire ng'amubuuza ebibuuzo ebimu ku byali bimukwatako. Ndowooza mugirengira yiiyo kwe kwakolera training omusajja mukulu oyo amuyita Golola Moses. Wabula njagala mbatuuseeko ku bimu ebikwata ku Golola Moses, ebimu byenfunyeeko ku ebyo ebimu ebimukwatako. Yazaalibwa nga 22 May 1980. Alina emyaka 41 egy'obukulu. Akuze naye baaba omulala tusamuwa myaka gy'alina. Naye alina emyaka 41. Yazaalibwa mu 1980 May nga 22 gy'emyaka 41 egy'obukulu. Wabula Golola Moses bagamba yali alina ekirooto ekyokubeera Hollywood actor. Kale omuzannyi wa firimu ez'abazungu. Yali alina ekirooto ekyokuzannya firimu z'abazungu. Wabula kino tekyasoboka, tomanya kiyinza okusoboka maaso naye ng'essaawa eno ate kati ali mu nsambage mu kifo ky'okubeera mu firimu. Kuba kyekirooto kye yali ayagala ekyokuzannya mu firimu ez'abazungu. Ennyumba ye gwe wenna ali ku Fadi TV ye ennyumba ye. Wabula ennyumba eno Lokoboom, aba Lokoboom energy drink mbu amu gwe bamuterako akasente ku nnyumba ye eno okulabika nga igwa. Jjukira emabega kawo yabakolera akalango. Golola Moses y'omu ku baali bakolera ennyo Lokoboom obulango. Kampuni ya Lokoboom mwena mugimanyi nekola byakunywa bya energy drink. Ennyumba ye banaayi bambi nayo simbi. Ennyumba enyirira kungulu. Ogirengera ennyumba abasajja baazimba. Ndowooza ogirengera. Kati awo ennyumba bino bimu ku bifaananyi nga Golola Moses ayingira ennyumba. Ndowooza omulengera essanyu munnaaye yali awo agiyingira. Baali bagitongozza mu butongole ng'agenda kugiyingira. Ogirengera bwenyirira munda. Ndowooza omulengera awo omwami wa Lokoboom yoyo. Kati awo essaawa eyo baali bagiyingidde. Ndowooza omulengera awo ng'ayimiridde mu nnyumba. Ennyumba ya Golola Moses of Uganda. Musajja ow'ensambagire akyasinze mu ggwanga lyaffe eno erye Uganda. Musajja akubye buli kiramu. Buli gwe bamuleetera nga asabula, buli gwe waleeta asabula busabuzi bamuyita Golola Moses of Uganda. Gemanya ge gakoze. Ndowooza balengera abasajja ba Lokoboom. Ndowooza balengera ennyumba nnungi nnyo. Nnyumba ya kabi nnyo. Golola Moses naye bambi alina baasinga. Ndowooza omulengera omulengera omusajja oyo akanga oyo agamba abakazi abatundako obutunuzi ne bafunirawo embuto. Si wa muzannyo. Bamuyita Golola Moses. Munnaye ge amaka ge munnaye yakimala. Golola Moses naye kati yakimala. Abaana bangi nnyo abakimaze nga bo ekikwatagana ennyumba. Ekyo nga kyo tiba kyakyetaaga kiwulira mu matu gabwe. Ekyo kiba kimala nga we bafayiro bagiggalawo ekwatagana n'ennyumba. Golola Moses naye eyo fayiro yagiggalawo ekwatagana n'awokusula. Obwo yaggalawo yasibawo zipu n'agamba nti ekyo kiwedde. Ennyumba tekyali mbongo bwange nti nayo nteeka ogizimba kuba kati eyo bwe kiba nga kiri ku lisiti ekyo kiba kiwedde. Kati essaawa eno agoba bintu birala nnyo. Jjukira emabegako baali bagamba nti Golola Moses mbu yali wakugezaako okulabika ng'atuukiriza ekirooto kye ekyali ekyokuzannya firimu n'abazungu.
yagenda ko ne mu America nabaka bamu yasinkana mbu byali byambu era kuba kale bisere bisinga ekintu nga kyambu bisere singa kiba kitufu awali omukka tiwabula muliro tebula muliro abika yagendayo ko mu America kuba ekiroto kye kyali kyakuzanya filimu jukira yezimba ye nga yeyeka kulabikanga abawamanyi mu ggwanga lya filimu eri Uganda ye nga yezimba tewali muntu yamukwasakanyizaako okulabikanga akola erinnya lino yakola okubanga ye musajja ow'ensambagiri akyasinze mu ggwanga lya filimu eri Uganda kuba abasajja bangi nnyo bawutudde bangi nnyo bawutudde mu muzannyo ogw'ensambagiri nga buli gwe bamuleetera amusabula busabuzi ekirooto kye yali alina kyali kyakuzannya filimu n'abasajja abamu abamawanga g'abazungu oba okubeera nga gwe wandiise nga Hollywood actor okuba kuzannya filimu z'abazungu kikirooto kye nembu yagendayo ko mu America era alina ba film stars byasinkana awo ne bawayawayaamu kwawo simanyi wajje byakira naye nga wayiseewoko ebbanga okuva bweyasinkana abasajja abo abazanya filimu engeri ekyali ekirooto kye yagezaako okulabika ng'akisikaasika nga yagala kubeera nga ba Arnold Schwarzenegger kubeerako w'amaanyi kuba akanyama kaakayina agakwangana Schwarzenegger ndowooza omulengera bwakapise omulaba ndowooza omulaba omukono simairo kyekyo omusajja avuganya na Arnold Schwarzenegger avuganya Arnold Schwarzenegger bambi era wabeera agenze mu kuzannya filimu za Hollywood agendeyo agizeeyo koko ategeyo kuna tomanya ayinza okuba nga ba Arnold Schwarzenegger naffe ne tubaako n'omusajja w'amaanyi wano ng'avudde mu ggwanga lyaffe eri Uganda nga musajja muzannyi nnyo wa filimu naffe ne tubaako n'abasajja aboogerwako nga ba Arnold Schwarzenegger kuba Moses Gololo omubiri aguyina okubagamba nti azanye filimu nga Arnold Schwarzenegger zebaazanya bano weyetikira enduli aba asobola okukikola kuba Arnold Schwarzenegger omubiri agulina Gololo Moses omubiri agulina era nsi musaba agisigale ng'akigezaako ayinza okukikuba ayinza okumala n'akiyisaawo nga bw'akyagala omulaba omubiri gwe yagukola baba tava mu training bwekituuka ku kyokulya baba okulya kwalya naye simanyi oba akyalya nnyo kuba wali mabigakaawo yali agezaako okulaba vidiyo oluusi nga alaga engeri gy'alyamu naye takyerabisa nnyo simanyi oba okulya kwakendeera ng'aba aswala okulaga abantu omuntu yalyanga ennyo edda ate kati ng'alyako katono awo simanyi Moses Golola kikyamutuukako Fali TV uji munayi nyumba mugirabye emyaka 41 yazaalibwa 1908 Mei nga 22 yazaalibwa 1908 myaka 41 egy'obukulu yazaalibwa Mei nga 22 ye Moses Golola omusajja ow'ensambagire kati mu ggwanga lyaffe eri Uganda akyasinze okusabula buli musajja gwe bamuleetera Fali TV UG mu subscribing ennyumba ya Moses Golola mugirabe ennyumba yakabe ndowooza kati ntandise nibadde mbalaga bazanyi ba filimu kati nyinziko kunemba ensambagire ebyo ne musambagire lyabakolamu kati Moses Golola gwenda banga ye yakolamu mu bensambagire wano mu ggwanga lyaffe eri Uganda yazimba dda amatwale gwe wakasiba oba wabuyiwa ndowooza omulengerawo ebimu ku bifaananyi ng'ayingira ennyumba ye essanyu awo ba weetikudde omugugu mu subscribing musigaye ku Fali TV UG mweraba